Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti olunaku lwa Sunday ngenda kulabikako ko mu bimuli Mbulange Mengo wepo nzuuno kennyini ntumbudde nga bwe nabategeezeza. Mbalamusizaako banyaba ne basebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepo na buli mutise kinoomu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano. Oba okalabye ebifaananyi ebitambula, oba okalabye emaloboozi ge tuyita voice note, wonna w'osinzidde okukalaba nkulamusizaako kansibe nti oli bulungi, nange ndi bulungi. Mukyebaleko manyi nti gibatawaanya wepo nange gintawaanya. Olw'ennaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 kansibe nti buli bulungi. Kanyongera mbalamusizaako banyaba ne basebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepo na buli sekinoomu yenna gy'osinzidde okulabira akatambi kano kansibe nti buli bulungi. Nga bulijjo nno saagala kwetoola nsooka babuuzaako buli bonna gye musinzira okulabira n'okuwuliriza bannayuganda. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna bwangale mu ggwanga erya Amerika mu buli kibuga kyonna ky'olimu oba mu provinsi yonna gy'olimu. Mwebale kwebeerera, mwebale kwagala nsi yammwe ate mwebale kwetuusaako ekyo ekigula emagala eddiba kansibe nti buli bulungi. So mwenna bannayuganda bali mu Amerika mbatumiddeko ne ngenda mu ggwanga erya Canada. Bannayuganda mwenna bwangale mu ggwanga erya Canada mbalamusizaako kansibe nti buli bulungi. Mukyebaleko gye mutuusaako engalo, mwebale kukola, mwebale kwebeereramu. Kansibe nti buli omu gy'oli oli bulungi newankubadde waliwo ebyetawanyi bitonotono. Bwe nvaawo nno saagala kweyongera njala genda butereevu mu ggwanga lya Bungereza. Mbalamusizaako banyabo ne basebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mwenna abawangalya mu ggwanga erya Bungereza United Kingdom. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo kansibe nti buli bulungi. Nange ndi bulungi munnange era bibigere bino ebindeese mbeeko emboozi etunyumya. Eyakatuuka tegeeza munno eno vidiyo egenda kubeera kintabuli kasavu kanyama. Abagirowooza nti egenda kubeera yambi muli yokka si yambi mu Mbulange yokka. Ngenda gikola kasavu kanyama. So tegeeza munno eyakatuuka oba mutegeeze nti omukulu atumbudde. Saagala saategedde bw'ate biki so nootuuse. Bwe nva mu ggwanga erya Bungereza ngenda ku ssemazinga wa Bulaaya. Mwenna mbulamusizaako bannayuganda mwenna abawangala ku ssemazinga wa Bulaaya kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi. Njebaleko gye mutuusaako engalo kansubire nti gitambula bulungi. Nwakubadde mulimu ebisoomooza naye nga mugume ekikuttobudde kigenda buta ensolo ku kizigo kweri just temwina okukola kwongera maanyi. So no mwena bali Bulaaya mbulamusizaako mu European Union. Bwe nvaawo ne ngenda mu ngenda ku nsi gye bayita Australia. Bannayuganda mwenna mbulamusizaako kansubire nti buli bulungi. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo abali mu ggwanga erya Australia. Njagala otumira ku maama wange Mama Kevin njagala kala kususa obulwadde bukuluma ne baganda bange bonna bandabire ng'oli mu ggwanga erya Australia kansubire nti oli bulungi. Mugyebaleko gy'otuusaako engalo Mama Kevin. N'abantu mwenna bwangale mu ggwanga ya Australia mwebale kwagala nsi yammwe bale kwebereramu. So no bwe nva mu Australia ne ngenda mu Middle East banyabo ne basebo mwenna bannyinaze baganda bange mwenna bwangale mu Middle East mbalamusizaako kansubire nti buli bulungi. Nange ndi bulungi nno ntumbudde nga bwe nabasuubiza ti ngenda kujja mu program Mbulange Mengo naye genda kubeera kasavu kanyama. So tegeeza omuntu yenna ajja ku vidiyo eno saagala saategedde. Bwe nva mu matoba mu Middle East mu nsi zonna ez'Abawalabu ne ngenda butereevu ku ssemazinga wa Asia. Mwenna bannayuganda bawangale mu Asia mbalamusizaako mugyebaleko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kwebereramu. Era nga bulijjo ntumbudde saa 2 zennyini ez'akawungeezi ak'olunaku lwa Sunday zizemba nyumizeemu. Bwe nva ku ssemazinga wa Asia ne ngenda ku ssemazinga wa Africa. Banyabo ne basebo mbulamusizza nnyo buli omu gy'osinzira okuwuliriza kansubire nti buli bulungi ku lukalu lwa Africa. Mwenna n'ensembera kumpi nno ewaffe mwenna bannayuganda bawangale mu ggwanga erya Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, Egypt. Mwenna mbulamusiza kansubire nti buli bulungi. Bwe nvaawo nno n'enserengeta ne ntuukira ddala okwaffe kwennyini mu Kampala mu Uganda. Buli muntu yenna gy'asinzira okuwuliriza kansubire nti buli bulungi. Abali mu mambuka ga Uganda, abali mu Maserengeta, abali mu bukiikaddyo ne bukiikakkono mwenna mbulamusizaako kansubire nti buli bulungi. Njala muntagingire buli muntu yenna aba mu Northern Uganda njagala abeeko ku vidiyo eno mbagambe ngenda gikola kasavu kanyama naye njagala muntagingire abantu bonna abava mu Northern Uganda bannyinaffe baganda baffe nomera ku vidiyo eno. So nno bwe mala okubabuuzaako bwentyo ne munamusa ku bantu mwenna bwangalya mu Uganda neddala mu kitundu ekya Buganda mwenna buli kitundu kyonna kyosinga okubeeramu Mbale, Waluda mwenna, Kampala mwenna kasitansubira nti buli babeera bulungi nange ndi bulungi. So nno asaagala balwesaayo nga bulijjo essaawa zeezo maze babuuzaako njala tandika n'ekigula luggi kya leero. Ekigula ky'oluggi kya leero ngenda kikola nga mbajjukiza mu vidiyo gye nasembeyo okukola kye tuyita reminder oba recap
ndyoke mbatwale ku video butufu yalyo nenga sinagina ku video eno njagala mukulu wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga obere ku video eno wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga nyero obere ku video eno gwasoka kuno nakabinja koko nakaba mafia kali mengo njala mbere ku video njala mutagire hamu Kigundu oba yita Hamisi Kigundu abere ku video eno njagala ekitongole kya Buganda Land Board kibere ku video eno njagala abalangira n'abambeje basava ne bannavo mbere ku video eno bweva kweyo njagala buli indigenous Uganda yenna ali mu Uganda. Most especially those people coming from northern Uganda, please sit here, don't go anywhere. I have your information and you should receive this information as it is. Ekyo nkibadde bulungi nnyo. Yo seti bahabula tabasoma mutano wakalekezza nsire tamuzezide nsanga bisibe njagala were ku video eno. Mama Fina eyita Silvia na Mutebi Silvia Mukando njagala were ku video eno simanyi obwa kwoli. Oyinza okuba essaazi noli mu State House nga muli mu kuloga kubanga ne information jingendo kuwa nensi egenda kutya. So njagala Silvia Mukando obere ku video eno. Njagala Museveni obereko, Muhozo obereko eno video akinta buli njagala buli omubere ku video eno mulize bulungi nnyo. Omanyize byange mbibabuulira misana ng'omusiza agulesi ngenda kulira ku bantu bange ne mulooza nti nsaaga. Kati kansoke ndubavire ku ntono nga bwe nazze okubagamba ati ntandise n'ekigwaloji. Era ekigwaloji jalo kigenda wekiti. Muyinza oga musajja ate tasoose kusaasira bannange mugenzi si kya buvunaanyizibwa era naye kansooke ntwala okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna buli muja asinzira okuwuliza kitalo nnyo ddala tuviiriddwako taata waffe muganda waffe owekitiibwa Jacob Oulanyah Katonda gwayise olunaku lwaliro naye nga tamuyise lwaliro. Owekitiibwa Jacob Oulanyah yayitibwa ndowooza ewiiki singa 3 emabega ng'ayitibwa dda olwokuba nabagamba nti gavumenti eno eteekawo ekiguumaaza n'okubuzaabuza abantu n'okumalamu omulambo ekitiibwa so y'ensonga lwaki badde babateeka mu ngeri eyo ya tit for tat naye nga owekitiibwa Jacob Oulanyah ye Katonda yali yamuyita dda wiiki 3 emabega nga just bakuumye mu bukuumi kulaba ngeri gye bagenda kitambuza ejja kutuukayo just njagadde kusaasira bannayuganda mwenda buli mujja asinzira okuwuliriza kitalo nnyo okuba ntufiiriddwako omusajja omukulu mu ggwanga naye engeri yagenzemu gye ngenda okubanyonyeramu katono gye bujja kati wakati naye kati njagala nsooke ntwala okusaasira kwenkulo eri famire abooluganda bakola b'emikwano n'eggwanga Uganda kitalo nnyo mukama bwati bwasazeewo ffenna lyekkubo naye ndowooza kansooka kati ngende ku kigwaloji. Alright, ekigwaloji kyaliro kikwata ku buli munnayuganda yenna gy'oli ali mu diaspora. Nakola video 3 days back nembategeeza enteekateeka ya Yosef lutabayisirwa mutano mu wakalekeza ensi yate tajja planinga okutwalamu ettaka lya bannayuganda mwenna bali mu diaspora oba wagira NRM mbu wagira DP waki nengo oli mu diaspora ng'ayina amabaga abiri gayagala okuleeta kino kigwaloji kyaleero njagadde bajjukiza ebbago erisooka lirya tuyita dual citizenship okuba nti ayagala kuteekayo ebbago nga likwasa ku bantu abalina obutuuze omumirundi ebiri obanga Yose yakimanyi nti enamba esinga obungi y'abannayuganda bwanga lya Bulaaya bava mu Uganda ne bagenda ne bafuna obutuuze obw'ensendala passport za Uganda baziteeka wansi ne baba nga tebakyazikozesa. Kati ye kiyakoze n'aleeta amabaga abiri erimu baliyita dual citizenship bill etteekedda baliyita absentia land bill. Ngenda gabanyonyola mu kigwaloji kino bwe mala ekigwaloji kino ngende ku video eyandeese bulungi nnyo naye wembemeeto namunange saagala okabire ku video eno njagala obeere mugumu nnyo kubanga n'ebintu byengenda okubalaga mugenda kutya. Kati ekisookera ddala ntandise bannayuganda mwenda mukimanyi bulungi nnyo nti bubanga wafuna obutuuze bw'ensi endala ddala mu Europe mu America nowanga olina akatabo k'ensi ezo kati bw'ojja mu Uganda kikwetaagisa okubanga ofunye kye tuyita invitation okuva wama mu Uganda okuyingira ensi Uganda oyingira Uganda okufuna okuyitibwa oba mukwano gwa muganda wo alina okuteekayo okuyitibwako oba okusaba kwe mu Ministry of Internal Affairs ne balyoka bakuyita ojje okyaleko mu Uganda ekyo bato kikoze kikwetaagisa okuyita mitendera egy'enjawulo. Kati Yesu kyeyakoze kwe kuleeta ebbago lino nga ligenda kuba likwata ku bannayuganda mwenna abaagala okuddamu okujja mu nsi Uganda nga kyayagala okukola nti gobanga olina akatabo k'ensi endala kijja kubeera kizibu nnyo okuddamu okufuna obutuuze bwa Uganda. Yakikoze atya? Ebbago lino lyaleeta agamba nti buli munnayuganda yenna ali nga yafuna obutuuze bw'ensi endala kijja kwetaagisa okuddamu okusaba okufuuka munayuganda era oteekemu okusabako naye nga kino kijja kutwalira esiringisi 5,000 kijja kwetaagisa siringisi 5,000 eza $, okusaba okuddamu okuwa obutuuze obwo naye ate tekijja kuba nti kigenda kugwirawo mujja teekamu
balwewo okuddamu nti ofunye oba bagenda kuwa kitwale wakati w'emyaka 12 ku myaka 15 kwabiri okubanga bakuzze mu kiba kitegeeza bakusibiddeyo eyo kiki ekigendera kiki kyayagala bannayuganda bali bwe musinzo mulwanyisa kati yagala basibire muleme kudda wammwe ekyo nga kimaze alina enteekateeka etwala ettaka okusingira ddala ettaka lya Buganda luli yaleeta Maryland bill ne bagigoba nakati yali akyagaanyi kati kyagala okukola akimanyi nti bannayuganda basinga obungi mwagenda n'ebyapa byammwe ebibiri Kampala mulina amataka agali idle agenda kukolagana wamu ne Charles Peter Mayiga ne bamafiya bali emmengo okugezaako okutandika okusportinga ettaka lyonna ery'abannayuganda bali mu diaspora nga liri idle bateekyo gye tuyita absent land bill ng'eno egenda kubanga ewa Yoseri Tobasira mutano wa Kalekyezi obuyinza okutwala ettaka ly'omuntu yenna abanga taliiwo nga naddala nga n'obutuuze bwalina sitakyali mu Uganda muntu wansi ndala eyafuna dde obutuuze ekyo agenda kikola ng'akozesa Buganda Land Board ne Charles Peter Mayiga okutandika okusportinga amataka g'abantu abo ebyapa na buli kimu basobole okubimuwa asobole okuyisa mu bwangu okukola ebintu ebyo asobole okubiteeka mu nkola atwale kubanga yena bagamba ye bwakola ekintu abeera ne pulaani A ne pulaani B kati pulaani A gye yali aleese eya Maryland okugijjawo kirabika yamulemerera oba ekyamulemeredde ko yekandeete pulaani B ey'okuyita mu kye tuyita omuntu okubanga toliiwo naye ng'ate olina ebyobugagga mu Uganda ng'ettaka okusinziira ddala mu Buganda ettaka litwale ng'akozesa amateeka gagenda okweterawo ye ng'omuntu okubatwalako amataka kino kyeyolekedde mu buvidiyo obutandise okutambula ku mutimbagano ng'abasajja abasirikale abali ku madala ga wansi batandise okujja okukozesa amaanyi nga batumibwa beefula nti batumiddwa Jerusalemu sale ddala mu bitundu eby'Entebbe Mukono Wakiso Kampala okutwala amataka g'abantu nga bakozesa omudumu gw'emmundu n'amaanyi okugoba amatu ku mataka kino nno kikyali kituuza ebijja bingi nnyo nga mugenda biwulira wano nno wenfundikidde ekigulalo kikyaleero njala kutandika vidiyo mu bulambalamba bwayo abanyumirwa akanyomero kano ak'ekigulalo gi vidiyo etandise ekigulalo gi kikomya ndoza mukitegedde bulungi nnyo alright ntandise bwente okusookera ddala njagala okubaza Ssaabasajja Kabaka olwalidi mwena Mutebi owokubiri olw'okuba nti waboneseeko ey'Obuganda wiiki eno yennyini gye tugenda okukuba babega n'osobola okubeera ku mukolo nga basajja bo ne bazaana bo aba agenda okulamulirako amagombolola mu Buganda yonna balabiseeko gy'oli okubaza obuyinza bw'obawadde naye bwe nali nga sinajja kugamba ki oba kwogera nsonga ezo Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda mwenna bali mu diaspora n'abali ewaka nabategeeza nti omwami Wasanya Kalooli alina enteekateeka namutaayika ey'okuba nti buli wamu afugisewo abantu be okuba nti abakozesa kyabyagala okukola ku lwa Yoseri Tobasira mutano wa Kalekyezi ne mbagamba nti yasooka kuwa abasajja ba Kabaka emmotoka ezimu ne zimudibirira abaazitwala nabo balina ekizibu mu kino bakikola to compromise oba okusirisa abantu baleme kwogera ku nsonga za ttaka singa Yoseri n'abatwala ettaka mu Buganda nga ye bwakikoze ne mbagamba ku lunaku olwaddako nti wadde Ssaabasajja agenda kulabikako naye gavumenti ya Yoseri Tobasira mutano wa Kalekyezi ensi yaleeta muzezidde ensanga bisibe yakutte pikipiki n'aziwa Mayiga asobole okuziwa abamagombola Kabaka bagenda okuwa obuyinza okuba nti bamulamulirako kino nno bavuddeyo nga bakyekwasa mu simanyi kyali mu bajeti ya Buganda nagamba Mayiga bw'oba oli musajja nnyo vaayo osomere Abaganda ne Uganda bajeti ya Buganda osome bajeti omwali emmotoka zewagaba Museveni zeyakuwa osome bajeti omwabadde pikipiki zino zonna nga byali mu bajeti okujja ng'ogenda forging teriiwo Obwakabaka bwa Buganda tebusoloza musolo Obwakabaka bwa Buganda bubanja Yoseri Tobasira mutano wa Kalekyezi obumbi n'obumbi bw'ensimbi mu busuulu ne ssente z'obupangisa ze batasasula zino ssente wazijja luddawo nga n'amasiro gakulema okumala ekyo nkiddamu nga kirinako n'obuyinza era ndabaga pikipiki zino zigenda kuleetebwa baade tulubuusa pikipiki zino ekyo kyo nakibalaze ng'ekirabo pikipiki ziizo baazireese era zaagabiddwa naye nga pikipiki zino za Yoseri Tibahabulwa Tobasira mutano wa Kalekyezi yaziwadde Mayiga akompromisinge amagombola mu Buganda Ssaabasajja Kabaka byadde obuyinza kati ne bagamba ne ku lunaku luli lwennyini nti omumpembe ono alina ebintu byakola nti balina mission ey'okugyawo empologoma ya Buganda naye empologoma Katonda eyagitonda n'asooka n'agikubya Katonda eyagitonda n'asobola okuba nti yagiwonya n'esobola okuba ng'eddengulu mpaka olwaleero naye nga sinagendako eyo nabagamba nti mujjukira emmotoka yassa Edward Muteesa omugenzi eyakisiza omukono mu ggwanga erya Bungereza abaali mu lukoola okumugjawo Yoseri Tibahabulwa ne mukama Milton Obote bebalulimu era ne bamuwoowera obutwa mu Bungereza obutwa tebutandise kati lwakuba nti ekiri mu Uganda babajjako media temumanyi kye bategeeza bakweka buli kimu
okutuusa ku tuvudde bayita abalalu bebaga tetutegeera okusobola okuba nga twogera ensonga zino kubanga twakizuula nti abantu abalowooza nti bategeera era abasoma okutusinga ate bo mu kulya enguzi baweweta mpisi kundi ate tebaagala kwogera mazima ayogera mazima goofuuka ekizibu kyekizibu ffe kyetufeesinga olwaleero ne mbagamba nti emmotoka eno gavumenti bwe yagiziza Mayiga nga asendasenda Museveni alowooza nti abaganda bagenda kwagala ekintu kino kye baakoze emmotoka eno ne bagiziza wasanya kalo ne babbi bannemmengo ne bakozesa omukisa ogwo ne bagamba bagenda kukozesa emmotoka eno nga basaba obukadde 3 ne ngamba teri muntu yenna agenda kukkiriza kukwata sente za Buganda oba kusonda sente twasonda ettaffaali amasiro tegaggwanga tekuli wadde toilet omusajja omuganda omukazi omuganda wayinza okukyama okwetawuluza ku sente z'ettaffaali ze baasonda teziriwo n'amasiro gaganda munnange lwati oluli olwo omusajja ono ng'akolagana ne gavumenti mu kimpukumpuku nga bafulumya emmotoka ate ng'emmotoka eno mu kugituddiza oba giddiza Obuganda yalina kubeera mu kaddiizo kyetuta museum nkiddamu emmotoka eno giddiza Obuganda yalina kubeera mu kaddiizo kyetuta museum njala kubuuza Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli museum ya Buganda eruddawo bekkaddiizo abaana abazzukulu abalangira n'abambejja basabanye n'abalambuzi okuva ebitala w'amaanyi balina okujja okutunulako ekkaddiizo lya Buganda lirudde gyetuta museum eno emmotoka yandibadde beera mu museum so si kudda mujjikula kuba ejja kuba tekyalina mugaso era terina mugaso eri Ssaabasajja Kabaka mbuuza lwaki abaganda oba Obuganda obutuufu n'emitendera obulombolombo n'ennono nti Ssaabasajja Kabaka abadde ku Namulondo bw'akisa omukono ebintu ebyo byonna byabadde n'ebyo bisinga obungi omuntu agenda omuddira mu bigere mu buwangwa n'ennono takkirizibwa bikozesa era n'emmotoka eno newankubadde guwakoze olukujjukujju ne Joseph bahabula otabasira mutano w'akarekezi ne gavumenti yawa magulu meeri gye watutte emmotoka eno mukozese emmotoka eno musobole okusendasenda Ssaabasajja Kabaka asobole okukozesa emmotoka eno mu Buganda obutuufu empologoma ya Buganda ekkajjalidde ku ntebe essaawa zino mu bulombolombo neno takkirizibwa kukwata mu ngabo ya kitaawe waayo kitegeeza emmotoka eno mwakosekose mugaalo olw'okuba nti oli musajja munyalala kya Peter Mayiga atamanyi bulombolombo Ssaabasajja Kabaka tasobola kutula mu mmotoka ya kitaawe gye yatuulamu n'agivugamu tasobola gituulamu givuga ekyo mu kalombolombo tekikkirizibwa kati neyo wakubye miss kubanga bwe mubanga mwena kye mwagikoze kyonna kitegeeza talina kyasobola kukola okuggyako ng'entaanya ne mbagamba emmotoka eno yafuluma nga tebategeezezza Buganda tebategeeza muntu yenna bagitufulumya mu kujjukujju bagitwala e Bungereza bwe nazze mu wiiki eyo nyini wadde baga nti emmotoka eno yakomye mu lukujjukujju nategedde we yabadde era ne mbagamba nti ngenda ballet the footage alage emmotoka eno mwadde mulowooza nti nsaaga emmotoka yiino eri mu Mbaasa nze soogera bigambo nga siinaaki nga sirina information emmotoka yiyo yatusedde mu Mbaasa era egenda kuyingira essaawa mu Buganda naye mwakiwuliddeko walawona yiyo Rolls Royce mukyasobola ogizoomenga yiyo Rolls Royce obote gye yawamba Museveni n'agita ne bakola olukujjukujju nga balowooza nti kisobola obbayamba okusanyusa Abaganda oba okusanyusa Ssaabasajja Kabaka yiyo bamaze ogikola bulungi yakomyewo eri mu Mbaasa ate kubanga egenda kuyingira naye mujjagira amawulire ag'e Uganda yiyo bw'oba wagifunye mu mpapula z'amawulire temayi wagisanze eri wano wokka wogenda ogisanga yiyo Rolls Royce wokka wano weeri tolina wosobola gijja wano wokka ekyo nga nkimaze nsaba buli Muganda yena gy'oli sabira Ssaabasajja Kabaka ne information gyengenda obbawa nange yantiisizaamu etandika bwete Ssaabasajja Kabaka bwe yazze ku mukolo ogw'okuwaayo oba ogw'okulaba abagenda omulamulirako amagombola talina kigambo wadde nakimu kyamuvuddemu kiyanyize era Wasanya Charles Peter Mayiga osobola okunyonyola Obuganda gye wabadde obutajja ku mukolo guno osobola okunyonyola Obuganda ate olwaliro nkwabye osobola okunyonyola Obuganda gye wabadde kati emboozi etandise munnange olwatuuka Ssaabasajja Kabaka n'akakiiko ke nga kabanja ebintu bya Buganda terwali lutyo ng'ebintu bino biddizibwayo nga batuwaako ebyapa by'ettaka naye ng'ebyapa bino kuliko ebyebika by'Abaganda kuliko oli olulangira omuli abalangira n'abambejja
okuli amasaza okuli n'amataka g'abantu family zekinoomu ezaali zibaddeko eziri mu Buganda ez'amaanyi. Ebyapa bino bituwa munnange buli kika kyalina okuddizibwa ettaka lyakyo na buli kintu kyonna ekyali mu bintu ebyo. Wasanya ng'akwata kabija kakabaya Mengo omulinde Buganda Land Board kye baakola nga baddamu nga baddiza ebyapa ebyo byose lutabase mutano wakalekeze nga babimuddiza nakibagamba nga baddamu nga babimuddiza mu nkukutu kyovula nti ettaka lya Buganda litundiddwa teri muntu anyiga. Twali tulibusa nga zireeta omuvubuka embula kalevu hamu amisi Kigondo nga jja kinambuka nga kimezezza okw'omusana nti munnange nno ettaka ly'ekigo ettaka lino lyange ndiinako obwannannyini era sigenda kukkiriza programu zigende kati mukulu hamu Kigondo omusajja eyeeyita Omuganda ku myaka 34 gy'olina ettaka ly'ekigo libaddewo emyaka okuva mu bwesedde bw'emyaka nga gw'okyalina kagina ne kitawo tanaloza kukwana nnyoko ne jjajjawo tanaloza kukwana jjajjaawo gwe noga nti ettaka olinako ekyapa olina mukulu ebyemu ku byapa Yoseri byazza n'abikwasa Mayiga n'abamala n'abimuguza. Njagala kuga muvubuka gwe nga toyagala kufuna kikolimo bazzukulu bo n'abaana bafune ekikolimo. Njagala n'obuwobeefu nga tonagenda mu kkooti gye weepankira kuba tukumanyi Mukama wo Yoseri tubasire mutano wa Kalekezi wepo ne muhoozi Kanyirupama. Njagala oddira ebigambo byo bijje ku media era ne biwayogedde byonna bisaanyize ettaka lyoyogerako lisinga ne jjajjawo bukulu. Njagala oveyo kubanga bwe tuba tugula ettaka tubeerako omuntu atunze n'aguze. Twagala kulaba ku ndagaano ani yakuguza ddi. Ettaka eryo gavumenti yali eririna nga kuliko essibiro ly'abasibe kye tuyita ekkomera oba kye tuyita prison mu Luzungu lye tuyita Kigo prison. Kigo prison bwevaako n'esenguka ettaka lino lyaddizibwa Buganda. Era y'ensonga lwaki Mayiga yasala okujjukujju ne babbi banne ne bateekako program oba project ez'okuzimba amayumba ago. Omwo mwe yakolera n'atandika okubanga ebyapa bimu bitunda mpolampola naawe kennyini baakuwera ebyapa bino weebuzaabuza. Njagala oveyo provinge ensi oba Buganda ati bukyamu oleete endagaano omuntu yakuguza ddi yakuguza kyenkana ki era ettaka lino yajjawa kubanga ettaka lino lyokanya ettaka lino lya family ya Ssekabaka Daudi Chwa lyerimu ku ttaka family ya Ssekabaka Daudi Chwa lyekaayanira kati gwe omukopi nganze eyajjira kuluma otandika otya okuwabira wa Kabaka bwa Buganda wali Ssaabasajja Kabaka nga tulaze endagaano kubanga ebyapa byonna bimulaga byonna biri forged. Mayiga n'asirika n'agawumbira kubanga omuzannyo agumanyi. Kino kyerokera mu vidiyo nakola ku Sande. Mayiga bwe yakiyita empologoma egende ku ssomo lya Hamu ery'ensangi bwamala n'asikiriza Ssaabasajja Kabaka n'amuyita Babaga n'akwata ettaka ly'omu Kisenyi ne bazimbako KDB ey'Amayiga neya Hamu ke kakodyo ke baakoze ke kamu naye nga jjukira ebintu bya Hamu byonna bintu bibeera byani bibeera bya Muhoozi Kanyirugaba kye yakoze ku ttaka lino ne balikwata ettaka lya Kigo ne balikwata ne bateekako envumbo nti ettaka emyaka gye lirinako ne famire ziririnako obuyinza. Hamu beera musajja mukulu alina amagezi. Eno gavumenti gy'osavinga olwaleero enkyegenda nga nenda budi simufungize. Twagala olaga Obuganda endagaano ani yakuguza kubanga ne mu kkooti bajja kubuuza the title doesn't matter but we need the sale agreement or the buyer's agreement. Yo nga tonnagiraga ebyapa byolaga ebyekajjansi town council byonna bifoojinge. Ebyapa byolaga ebyewakiso byonna bifoojinge kubanga abantu bonna abaliko ba state mafias tukimanyi nti n'ebyapa ekiro ku ssaawa 6 bisobola okufuluma. Mukulu twagala endagaano gye wagulirako ettaka eryo nga kubanga mateeka nga tonnakola kyapu wabeerawo endagaano yankuguzizza n'entunze. Ani yakuguza? Endagaano yantunze n'enkuguzizza yali luddawa? Kati nno kino bwe kyalabise mu mawulire Mayiga n'afuna obusungu n'ennyiike okulanga tumuguddemu. Kye kyamuzimbiza n'atumbira nga baluni gye bapisseemu omukka era ne kimuteekamu akasajja n'asobola okuba ne mukolo teyalabise. Badde bapulaninga ki? Olunaku lwabadde lwajjo ku drone zange ez'enkizo Wasanya Karol Charles Peter Mayiga, Felix Kulaije, Yoseti bahabula tabase mutano wa Kalekezi Charles Peter Mayiga. Mwalumbye empologoma mu kigango kyayo ku ssaawa 7 okutuuka ku ssaawa 9 ez'ekiro. Mwajjidde mu mmotoka za bulijjo eza buyonjo. Mwadde mulowooza Obuganda bwe basse oba abantu bwe basse. Wasanyo ojjawo obuyinza obulumba omutanda ku ssaawa 7:89 ne mulumba mu kigango kye.
ngere kyabatutte nsonga za ttaka ez'ekigo n'ensonga ez'okuba nti obwakatikkiro bwaba okujjako dda n'obulemerako era buli muntu takyakuwa kitiibwa wasanya wadde ononaki mu kigango wadde ononaki mu lugo lw'empologoma ku ssaawa okuva ku 7:89 ne Yoseti bahabula tabasira mutano wa Karekezi Felix Kulaije ne mulumba empologoma essaawa zino tetumanyi kiri ku Ssaabasajja Kabaka tetumanyi kyonna kyabaddewo naye okusinziira ku sources zange ne inside information gyenfuna ensonga ze mwataddeko essira mwagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka kubanga ekisooka abambuwa bonna n'abaali bamuweereza mu lubiri tebakyali omu abagoba abagalagala bonna abadde bamukuuma bonna mu abagobye tekukyali majje ligakuma Ssaabasajja Kabaka ekitali mu buwangwa ekitakkirizibwa wetwogerera essaawa zino n'omujaasi atula mu mugongo gw'empologoma takkirizibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka tateekebwa kuba nti alina omuntu atali wannono amutuula mu mugongo kubanga basajja bakulu musula mwegadanga mujje lwojjolo eyo empitambi oba obusoyo muleta ku Ssaabasajja Kabaka kikyamu olw'okuba nti mayiga naye brain za monke ate ndowooza olw'okuba nti musajja munyarwanda kimuletera okulowooza nti bw'anaateeka ow'amagye mabega ne batandika okulaba ebiwandiiko bya Ssaabasajja oba yazze n'ebiwandiiko ebyekya byagenda okusoma basobole okubimuggyako basobole mugaana okwogera mukyetegereze bulungi nnyo waabeerangayo omusajja enjasa biggu omugoggoofu eyayimiriranga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okumukuuma omuvubuka oyo baamuggyawo tebakyakkiriza ate abagalagala okutuula ku sayidi zombi ogwa kkono n'ogwa ddyo okulira na Ssaabasajja baabijjawo kubanga kibapulaninga okukola baadde bateeseteesa obutwa omwezi oguwedde mission n'engikuba ne bateekateeka accident mission n'engikuba kati Yoseri yeesitudde ku ssaawa 7 ogw'ekiro ng'ali mu mmotoka eza bulijjo eza buyonyo nga tetugenda mutegeera mu mmotoka ezimwaddemu Yoseri Wasaanya mwabaddemu ne Felix Kulaije n'abantu abagenza okutiisatiisa empologoma tukimanyi ebizibu bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka byayolekedde ne bagamba muzanyise ebintu ebiri temugeze ne muzanyisa ku mapeesa agabiri temugeze ne muzanyisa epeesa ly'empologoma temugeza ne muzanyisa epeesa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikugamba Wasaanya Kalolo Charles Peter Mayiga ojja kwekulira kabazze ku ggulu enkya bagenda kukozesa enkya bagenda kujjawo nakugamba dda bw'ova mu State House nga mumaze okuteesa okukyanyawo Buganda meeting z'abavandume eza Yoseri ne mukazi we ne kagurupu ziddamu ne zitula nga zikola enteekateeka zezimu bw'omala mission zaabwe nawe bakugjewo ekyo tokimanyi neera tokimanyi tukigamba tokiwuliza mwenna Abaganda abategeeza n'abasajja Bannayuganda mwegendereze nnyo ebigenda okugwa mu Uganda gye mulaba essaawa zino si bweri ebintu bingi ebitambula ago nno nga maze njala tegeeza Obuganda mwetegeke kiyinza okutugwira essaawa yonna mwetegeke kiyinza okugwira Obuganda essaawa yonna essaawa zino basiba akatambaala nga mulooza buli kimu kitambula bulungi teriyo wava mukka nga tewali muliro ekyo nkimaliriza sigenda kiddamu njagala Obuganda bwetegekere ekigenda okuddirira kubanga Wasaanya amaliridde okujja omukamaawe ne Yoseri bahabula tabasira mutano wa Karekezi kino kikuza ne ku video gye nakola ne mbabuulira nti abasajja n'abakazi abali mu myaka gya Sir Edward Muteesa ng'amaze okuwanga nkugenda mu Bulaaya omukyala yalimu yabagamba nti baafunanga okuwabulibwa nti waliwo obulumbaganyi bugenda okulima ku Ssaabasajja Kabaka Edward Muteesa ne babiyita byakuzanya ekyaddamu kyali ki baamutera Bungereza baamuzza njole kati olwali kyekigenda mu maaso lwali mu Buganda Wasaanya Kalolo Charles Peter Mayiga ettaka lya Buganda ebona olitundu ddimalawo ligenda kusigalawo tegenda kuvawo naye ggwe abaana n'abazzukulu bye mukola bigenda kuba balibwako ettaka ly'ekigo lyewapankirako n'amataka ge bagobako abantu mu Buganda basajja ba Kabaka mission tugimanyi bulungi nti bimu ku byapa byakuddizibwa teri kika kyaddizibwa kyapa teri ssaza lyaddizibwa kyapa teri lululangira lwaddizibwa kyapa kabo famire yonna eryefuzeko Buganda tebaddizibwanga byapa byabwe okujjako bitunda awo nno sigenda ku luwango ne bagenda ngenda kukola video Kasavu Kanyama kati kangende ku information eya leero gye ngasse olwaleero era ndowooza ntandise bwenti kwata olupapula n'ekkalaamu ntandise bwenti nzize mbagamba lunye nti abasajja bano bapulaninga ekintu kinene nnyo mu Buganda ne mulowooza ndi ensaaga mbanyonyodde ebifo ebirimu abaana musajja bitegeera wetwogera waliwo ekirwadde kye baateeka mu mazzi naddala mu mazzi agasinga omungi mu Buganda kyafubutukidde Masaka ebifaananyi mbirabye
bannange mwegendereze nnyo enteekateeka y'okkendeeza abasajja abaganda n'abantu abali mu Buganda y'amaanyi nnyo naye mwegendereze nnyo kubanga ekintu kino kiteeketeeke bulungi nnyo ate temujja kitegeera awo nno bwe nvaawo saagala kulandaga kati kamba tandikire ku ntono tutandise video etandise navuddeyo nembaga muddeeke era kyova najala bakubiriza buli muntu yenna ali ku Facebook essawa zino njagala oddeyo emabega mwaka mulamba otandika okulivinga video ze ku YouTube channel olabe information gyenzijankuwa ogobere biki ebibaddewo nebisuubira okubeerawo olyoka otegere kyentegeeza navaayo ne ŋŋamba kati omugenzi Jacob Oulanyah bagenda kukozesa okulwana entalo zino bamale bakugjewo ekyo n'ekyogera bwe nazze ennaku 3 bagenda bata omusajja mufu ne baga bakola nteekateeka yakola ki yakukola akulabaga nti omusajja akyaliyo ne batiisatiisa namo ne bagaleeta be bantu bamasazi nabo omukono gubaga olw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu jjo yabadde ku ssomero lya SMAC kati video etandise wabaddewo akasattiro katya nti bwe bayise abazadde ku ssomero lya SMAC munnange tebategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujjanga bulijjo era olwazze n'atuula bulungi nnyo n'asiika era tebategedde nti mwali bwe batuuse okwogera ensonga zonna ne bagamba bazadde tugenda bawa mukisa mwogere ku nsonga zemuulya nezimwagala tuteeseeko abazadde bwe bawanika emikono Robert Kyagulanyi Ssentamu yawanikidde omukono bamala okuwanika omukono ne bamulaba father aliganyira n'agaana nti Kyagulanyi tagenda kwogera abazadde basigala bagamba no for us we rather keep quiet and we allow Robert Kyagulanyi Ssentamu to address his fellow student his fellow parents olwo aluganyira ne mukama we mukulu ne mukama we muhozi kabiri papa bali bakoze enteekateeka tebagenda kwiza Robert Kyagulanyi Ssentamu abazadde bagamba nedda ffe tugenda kulekayo okwogera naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogere mwana mulenzi ne bamuwa akazindaalo mujjukire najja ne mbagamba namawulire gakata ku simaka n'ensooka n'enkireka nga nze drones zange zimpa information zimpampinga fulira information bagadde dda hold on twagala kulaba amagezi g'ono omusajja ne bakama we bategera lunaku ki bawisa lunaku ki n'ensirika mpaka omusajja we bamugamba agenda akola ekyokuswaza omwana era n'akikola n'endyoka nvaayo n'endowooza bajjukira vidiyo eyo ebigambo bye nayogera na biki information yafuluma yonna omukulu yagitaddewo nga bwe yabigifuna era nga naye bwe yagiraba kitegeeza awo ekitiibwa essomero awo ekitiibwa abazadde banne naye omusajja oti yawo ekitiibwa baki ssomero nansi kati tugenze ku vidiyo entuufu omukulu yayimise okwogera ku addressing ensonga zino father aliganyira yatuuse wakati nga awulira bamukuba ennyondo n'agamba ssebo komaawo abazadde bagambye okujjawo bwe yagala naffe tufulume wano omusajja kayogera ensonga zonna azimaleyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yeemala eggoga buli kimu n'akikuba ku mmeeza ensi neekwata ku mutwe ensi bwemala okukwata ku mutwe omusajja ono meeting ewedde yakubidde bakama be n'abagamba bannange mundekeredde omusajja ankubye omusumaali abaana buli wempitawo n'abansekerera abasomesa buli omwatulya kyamulinga essalambu ery'ensenke ensi ensobedde enkole ntya n'omugamba obadde okola nagala okuliza n'omugamba tojja kuliza yininga sooka olinda bulindamu kiki ekyaddiridde remember nabagambye nti omusajja 90% mufu kyebakoze olw'okuba nti omusajja ono omugezi Jacob yali yafadde weeks 3 mabega naye nga omwaka mulamba nali nalabula dda Jacob Oulanyah nti bagenda kujjawo whoever still remember the video which I made previously warning Jacob Oulanyah about his movements, his acts against his fellow citizens. What has happened? Kati munnange omusajja no yafunye pressure. Banokuba ne batadde ku pressure ne baga nti omusajja mufu. Kye bakoze okujjawo amawulire ga Kyagulanyi n'ekisina okuswaza headmaster n'essomero. Kati video etandise ndabagambye. Video etandise ndabagambye bulungi nnyo, ompulirize bulungi nnyo. Kye bakoze okujja video ya Kyagulanyi ku ssaawa olunaku lwa jjo ku Lwomukaaga bano abasajja batudde mu meeting ey'ekikubirire ne bateesa engeri gye bagenda okwanawunsingamu omugenzi Jacob Oulanyah tekyabamalidde
ne bagana okukiriziganya bagenzo okula pressure ya simake etambula ku ssaawa 2 ez'okumakya ne bayita emergency meeting ne balagira Yoseti bahabula otabasira mutano wa kalekezi eyayita Yesu Kristo ajalangirire nti Oulanyah yafudde. Yesu yayita Yesu Kristo Yoseti bahabula otabasira mutano wa kalekezi nerangirire omuntu yennyini gwe yettidde era ne gasasa n'ensi yonna. Nze bwe mbadde neetuula n'ensooka ne nnywa ne ku mazzi bwe nti mulindeeko nenyone ku mazzi n'amala omulangirira neŋŋamba okay no problem bwekyo bwe kigenze naye nga yavudde ku kintu Kyagulanyi mission ebaddewo babadde bakyagala okukipinga omugenzi ono mu firiji okumala wiiki endala 2 naye Kyagulanyi kyeyakoze ku simaaka kyekireese okugjayo omulambo gw'omugenzi ono okukuba ku mmeeza ne pressure gye n'abataddeko. Mujjukire babudde baga ati tugenda kusiba buli muntu yalangiridde nti omusajja mufu bakulu eyo intimidation diversion ne blackmail twabikowa twetegerera bwe bamaze okukiriziganya ku ssaawa 2 era zibadde ziwera ssaawa 3 ne dakika ezigwamu ne balangira nti omugenzi akoze eki agenze naye omusajja yafa wiiki 3 emabega naye nga namuwoninga dda. Ekyo bwe kiwedde munanga amaze okukola ekintu ekyo nga bamulangirira ng'abeerawo kiki ekiddiridde abasajja bano okumanya abatiitiizi Yoseti bahabula otabasira mutano wa kale nga bwe yenkola yina bagamba awambi omulambo gwa Jacob Oulanyah aguyinako obuyinza 100%. Nobody has authority to make any burial arrangement without getting authorization from him. Nchiddamu agambye teba muntu yenna alina buyinza mu kuziika kwa Jacob Oulanyah. Reason being, listen, ku ssaawa 10 ez'olwaliro ng'obudde bujja olweggulo Yoseti bahabula otabasira mutano wa kalekezi ayise abasawo okuva e Tanzania abasawo 2 ab'ekinnansi n'ayita abasawo 2 ab'ekinnansi okuva e Congo n'omu okuva e Benin n'ayitirako ne Sylvia Mukandoni mu State House Entebbe. Ate nkimanyi kwoli kiki ekibaleese bakutte ekifaananyi ky'omugenzi Jacob Oulanyah ekinene ne bakiteeka mu ssabo lya Yoseti batabasira mutano wa kalekezi erimu essabo erimu n'obuwanga bw'abantu ne bakiteekamu ng'ekireese bano kwe kuwunika abantu nga bulijjo obutayogera ku nsonga zonna zikwatagana ku mugenzi Jacob Oulanyah n'obutagezaako kwekalakaasa. Sylvia Mukandoni mama Fina oli mu State House Entebbe kati essaazi ne wetwogera okujja ng'ovudde wagenze saa 8 ebintu bino bitandise saa 10 okusamira mutandise saa 10 abakongo 2 abatanzania 2 n'omubenini omu ne Mukandoni Sylvia eyita mu mafina buli gye mubadde mu State House nga mugezaako okusiba omuzimu gwa Jacob Oulanyah mugezaako okusuunika bannayuganda baleme kwogera kintu kyonna ku nfa y'omugenzi n'okuba nti ebintu bino byonna bigenda mu maaso bisobole okuba nga biwunika bannayuganda batabako kyeboogera kyonna. Ekyo njagala wafina oveeyo kyewakane tubadde mu State House olwale mu ssabo ng'olina Yoseti Tabasira mutabani wa kalekezi. Ekyo bwe kiwedde omukulu n'alagira since yesterday these people they knew okuva mu meeting yasoose nti bagenda kulangira omugenzi Jacob Oulanyah nti mufu okujja Sekibita Bwiino kiyakoze kikino all traditional leaders mu bitundu byonna mambuka ga Uganda bali compromised. Nobody is supposed to talk about Oulanyah's death in northern Uganda. Others has been silenced, others have been paid off to keep quiet, including politicians bonna babasasudde ensimbi not to talk about Jacob Oulanyah's death. N'okuba nti babagambye batandike okuteeka n'okukakkanya amaloboozi g'abantu abava mu northern Uganda about the situation which is going on. Tebavuddeawo badeployinze okuva ku Kaluma Dam mpaka ku border ya Uganda ne Sudan. Northern Uganda yonna very sealed off. Yonna akatawuni akatono tawuni enenda buli kimu kyonna wali sealed off n'amagye ng'omukulu bw'amaliriza okukola emikolo gye. Bannabyabufuzi mutandiko bala bonna bava mu Northern Uganda basinga bonna bagenda sirika. Mulabyeko abadde amumyuka ng'agabumbidde ali akutte masika akatadde bw'akaaba kyokka nga y'omu ku bamanyi olukwe lwa Ssemukamaawe Yanita Amongi akozesa ebitundu ebyekyama okufuna kyayagala. Nzize mbagamba lunye ng'omusezi agula essowaani
nti bannayuganda mutategere nti bano abasajja bajja kuwamba nsi. Mwe ne mudda ku butinnyini na bw'ensimbi okutunda ensi yammwe ne mutandika n'okuvumirira abantu aboogera ensonga zino mu ngeri gye mwagala muziwuliremu. Bagenda tumalawo ffenna batulye. Kino kiddamu. Bagenda tumalawo ffenna batulire okwagala ensimbi. Kati ekiri muma omusajja yasirinze dda amagye gonna okuva ku Kaluma Dam up to the border of Sudan, Southern Sudan. Teri muntu akkirizibwa kwogera wadde okutambula ne kafi bamutaddeyo dda. Okujja ng'ofunye command okuva mu security organization okutambula. Yonna northern part of Uganda eri sealed off by the army. Tebakkiriza bintu byonna bitambula okujjako. Era bwetwogera omulamba abuwambi agambye yalina obuyinza. Jacob Oulanyah agenda kuziikibwa atya? Kye kigenda okukolebwa? Abasigadde just keep quiet. Mugenda kiraba. SFC yegenda okutekinga over okuziika kwonna teri buli kimu agenda kikwasaganya. Naye nga mu mateeka matuufu famire y'omugenzi n'ekitulu gy'ava be balina obuyinza. Mmwe nga gavumenti mulina buyinza kuwa security na kuwaayo ssente ez'amabugo. So sigwa kuyimira mu State House n'ogamba nobody should even talk or organize any burial ceremony for Oulanyah. As who? Are you coming from the other part of Uganda? You were in Rwanda from Rwanda. How dare you taking over the death of the son of Uganda? Museveni, huitachi. Huitachi. Omuntu omala mutta. Nomala mutta omulambo n'oguwamba. Nomala n'okukolerako ebyambyone. Kulowooza kikiwayita musajja gwe. Kati no message njagalegere baganda bange mwenna. This message goes to all Ugandans, most especially those who are coming from the northern part of Uganda. All along I've been informing you whatever is taking place in the central part of Uganda, that is Buganda, that Baganda have been killed since 1986. As well, you, the northerners, Museveni did the same from 1986 up to now. He had been massacring, he had been killing all northerners by using his agents as rebel groups like Kony and Alice Lakwena. Those are just a conduit. It's Museveni himself. As we speak right now, for last Baganda will test him politically. So he decided to match with you, the northerners. He befriended you, but with the mission that they want to take over your land and take over your culture and everything. That's why he appointed a lot of people from northern Uganda to be his friend and to work with him, but with the hidden intention of eliminating one by one. Recently, you had a mission of overthrowing his government, and this mission was led by the late Peter Okech and the others, including the Chief Justice Winnie Doro and others. But unfortunately, your own son, Robert Mao, the one I'm calling Robert Mao, he betrayed you. He gave 100% the information to Museveni. That's why Museveni and his son, Muhoozi Kainerugaba, they decided to start eliminating one by one whoever knew about that mission of overthrowing his government. And I warned the Lokech, I warned the Jacob Oulanyah, I warned the Grace Akuro, I warned Chief Justice Winnie Doro and others that be prepared. Museveni is going to assassinate you. Now, Lokech is nowhere to be seen. He's dead. Museveni silenced each and every person in northern part of Uganda. Nobody is supposed to talk about Lokech. The same happened to Jacob Oulanyah's death. But I'm here to inform you the two next target, the crucial targets. Even though the Chief Justice of Uganda, Mr. Winnie Doro, you betrayed Ugandans by pretending that you are supporting Museveni and cheated our victory, and you handed that victory to Museveni, that he won the elections, but you knew exactly that he Bobby won Ochabrani Center, who won the elections. But as we speak right now, Museveni knew that you were among the people who attended the meeting of overthrowing his government. You were among the people who were on the assassination list, and that mission was assigned. Whenever you want Justice Winnie Doro, please don't even come back to Uganda. Stay where you are. Grace Akuro, the former CID head, whenever you are, madam, please try to hide yourself or run for your life. Otherwise, you are the next in you.
The man who was used and dumped. Recently, you saw him or you watched him at the Coral Recreation Ground praising God and playing deeply in spirit that he loves God and he loves Ugandans. But unfortunately, he knows that he's the next in queue. Peter Elwelu, Museveni used you to massacre the people of Rwenzururu. But Mr. Museveni knows that anytime, anywhere, you can be used as witness in his massacre. Because it's Museveni who gave you the orders to massacre the people of Rwenzururu. You too, you are among the people who are going to be assassinated very soon. The last person who's going to be assassinated is going to be this Madame Sadolin, who uses his private, who uses her private parts to get whatever she needs. This is Anita Among. You are going to be the last person to be assassinated. Because Museveni wishes to take over the parliament of Uganda by using his conduits, the Nyarwandas, one to become the speaker and the other to become the deputy speaker. Because he knows things are not moving well with him. So, Chief Justice, wherever you are, although you cheated us, but I'm here to inform you, hide yourself. If you are in your cell right now, please don't come back. Grace Aklo the same. The same. Bambi basabate mudda. Abata ulide me badde njogera kambi badiremu. Bonna vayo wanemba bulya bichiyo nebera bigena maso. Or entekateke yaliwo yokuma Museveni. Omugenzi Peter Lokechi yali ataddewo ne bantu bane bonna ba Northern Uganda era nga bagikkirizganyizaako ngamba li mu government. Omukulu Nobert Mo bagimutegeezaako ng'omu ku bantu ava mu Northern Uganda yali Olukwe mu bantu be najja n'abulya Museveni ebyama byonna ebali bateeseza okujja government ye. Muhoozi n'atandika okunoonya omu ku omu okubajjawo. Yasookera ku nnannyini nteekateeka Peter Lokechi n'amugira bagamba blood clot ne bamugjawo. Ne bajjawo bajjawo gundi bajjawo deputy speaker bamugjewo. Kiri bit politically o kiri bit political bamugjewo. Agenda okuddako Winyidolo. Grace Akero. Peter Elwelu bagenda mujjo lwa busiwe nti bamukozesa okutta abantu ate Museveni kimuluma nti ajjaga nti yampa orders. Remember, in army, order is order. Whenever your boss gives you order, you must implement that order. So Peter Pigundi Elwelu bagenda mujjo lwa busiwe bamukozesa ne mutisa abantu we bagenda mujjawo. Ate kyo nga kiwedde saagala balu isaayo. Njala bazza ku information endala kubanga mukitegedde bulungi nnyo. Byonna byali bitegeke bulungi nnyo. Omuntu ali mukutta bana Uganda none other than Yoseti Wahabra Tabasira the son of Kaleches. Right now, njagala mutunule bulungi nnyo ba politicians bonna bali mu parliament abali mu Uganda. Njagala mwetegereze nga muzikula video zange zonna mudde mwetegereze entula ya politicians gye bagenda otula mu kuziika kwa musajja ono. Ebigambo bagenda okwogera bubyetegereze. Muyinza n'okulya nga mbatandise okudduka olw'entiisa. Balese deputy speaker, balese prime minister okwogera nti omugenzi yafiiridde mu Seattle UK. Panic. Kubanga bakimanyi ekiri omuntu bakimanyi. Olwokuba nti baagala obuseeto butono. Atuuse n'okuba nga ayogera ekigambo ekikyamu. Video mukirabe. Agenda omugenzi yafiiridde mu Seattle UK. Because bakimanyi. Ekyo kibayita okutuulambulamu nga bwakwekweka kintu kibi nnyo. Kye tuyita dinaayo kibi nnyo. Kati bana basajja bonna n'abakazi bonna bakimanyi. Mbagabe ba deployinze basasudde ensimbi nakugamba Museveni akutta n'akuswaza n'asirisa abantu bo omulambo n'aguwamba. Wetwogera omulambo baguwambye. Omulambo baguwambye yalina obuyinza okuguziika. Ebyo byonna byagenda okukola agenda kikola kumaliriza nti omusajja amussa mumazeewo anoonya n'abalala. Kati nawo nga nvuddewo njagala genda ku nsonga endala. Ensonga endala yino. Abasajja n'abakazi mwenna abali mu Uganda njala mumpulirize bulungi nnyo. Bw'oba omanyi nti oli musajja munda Uganda origino nga Museveni yakwasa ku nsimbi ze oba muzimbire toilet oba mugulire emmotoka oba muzimbire akene. Abasinga obungi mwawadde ebintu bya Museveni mwabiwaddeyo. Drone yange zizemu n'entegeeza
ng'oli mugagga yenna mu Kampala, oli Muganda, oli mulina Uganda, wakwata ku nsimbi za Museveni muzimbira oba okukola ekintu kyonna. Muganda nga yakwalula esiridde guno gwe mulundi gw'ensembi y'okwogera ku nsonga zammwe bagenda batta. Nkusaba nga nina bugisi mufungize. Mulina administration esobola okuddukanya ebintu ebyo. Please, mwegomemu ekyosi kimala okuyita, mwagaano twegattako. Mwagaano twegattako tujjeko omusajja ono. Essaawa zino omusajja yasayininze dda batandika okujja omuku omusigenda kudda manya ga mugamanye. Yasayininze era semwai ena copy, iso ena copy. Assassination list eya buli mugagga. Oba yozimbideko Museveni toilet, oba akeedi, oba ennyumba, oba olina ki. Era mugenda tandika okulya gye bujja kati omugagga gundi bamututeka ebintu bye. Omugagga gundi yatunze ebintu bye not because abitunze. Ebintu bino bagenza babizeeyo mpola but bano bamanyi nti time egenda tuka abuuza ebibuuzo mwatugamba mulina ssente. Ebintu bino mwabijjanga ludda wa. Bajja kulumiriza Museveni. Ekiddako bagenda kukola ki? Kukwata Museveni. Kati kiyakoze mission yagisayini nabaga nti kasita sayini ngoba owedde. Mwenna abagagga bali mu Kampala nga wakwata ku nsimbi ya Museveni bamaze ddo okusayiningira nti goveewo. Iso semwai bamaze ddo okufuna assassination list ya mwe. Abambazi obutabakuba masasi naye waliwo accident, waliwo obutwa. Sigenda basomera linnya naye kambalage ekika ky'akatwa ekyasse omugenzi lindako no. Wait a minute. Okay. Mbalage ekika ky'akatwa kino. Simanyi basobola okukafuna wano. A minute please. Kinkoze bubi wano, ulindeeko 1 minute. Kiri ku ssimu yennyini ate gye nkozesa munansonyiwa. Kiri ku ssimu yennyini gye nkozesa. Naye simanyi omuntu asobola okukiraba. Ekyo kyentaddeawo. Ekyo kyentaddeawo ekigambo ekyo ke kato ke bakozesezza ku mugenzi Jacobo Oulanyah. Bwemba musobola okukiraba. Simanyi musobola okukiraba bulungi ekika kye bakozesezza okuggyawo omugenzi Jacobo Oulanyah. Ke kato ke bakozesezza. Kati saagala balumisa. Ensonga eri bweti. Goma nti wakwata ku nsimbi za Museveni ng'omuzimbira toyo omuzimbira kitera obinyike mu nsuwa onoddange ekyosi kiyise naye nkibabuulira kinye lunye. Mwagaano okukwata mu ndyanga musasulire okuggyako Museveni. Kati mugenda zisasula nga tewali abakubidde essimu ate temutunoonya. Mumumanyi kubanga ensi yaffe. Bano abasajja bazze kutwala ensi yaffe Uganda kubanga mwawulidde ne commission egeragira bwena milioni 2.5 z'abantu zengera okuyingiza mu kulonda. Bano be Banyarwanda be bagambako be bagenda okusenza ku mataka aga Uganda ze milioni 2.5. Hope everyone still remember that one time I came here and I addressed the public that the state is planning to bring in 2.5 Rwandese from Tanzania, Burundi, Rwanda, and some from Congo. Kati, ono mwogezi wakati kwa hiyo kuna vinaga ati, basu hilo kuingiza milioni 2.5 ezabalonza wapia. Bano bagenda funa national identification, bagenda funa passport, bagenda kuandisiwa, baingire mukulonda. Kiche bategeza. The more they assassinate Ugandans, the more they bring in foreigners to occupy our presses. Nabagambe ekiri atabala kyekiri asigadde waka. Mujja kwenyigira mu lutalo luno nga teri abakubidde endulu nga teri wadde abayise. Kyekisira musitukiba na Uganda mu Rwanda ensi ya mutakikola. Mugenda kutegeera. Omuvubuka ono yagenze mu Misiri ng'ayagala backup. Misiri yamugambe tugenda kuwa backup. Je bujja ko tunagenda tali okulumba ensi z'Abawarabu ng'azisaba backup. Okumuyamba okukola kye tuyita kudita oba okuwamba gavumenti. Ono muhozi Kanyiro Pama. Naye muvubuka gwe nkubuulira. Bwe bakuwana okudduka toyitanga wammwe. Ebikolobero mukozi ku bannayuganda okubatta. Njagala kyekisera buli muntu agula amatuge. Oba onjagala oba tonjagala. Ebigambo bye yakugamba twenda kugenda biwulira.
bannabyabufuzi abali mu Uganda bonna basinga emitwe bagiteeka mu ttaka. Bannamawulire bagudde bajjo. Era ky'ovoola balya buli omu awandiika kinawandiika kiri kubanga bakimanyi batya munaatya kutuuka ddi. Kyagulanyi yabagamba mugenda tuuka okutunula wantu mugenda awali waffe nga bakugobyewo, which is taking place right now. So mwenna njagala tukwate wamu tugobe enseekezi zino mu Uganda. Tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola ate tufugibwe ne Nakabege. Nkiddamu tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola ate tufugibwe na mbuzi Nakabege nga tena kala ntuufu. Ekyo nkiddamu tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola oba ya bitanga tufugibwe ne Nakabege etalina langi. Ekyo nkiddamu. Kati katugende kwene kwasa ennaku. Ekiri mu Kalamojja kissa kinegula. Ekiri mu Kalamojja kissa kinegula. There is ongoing genocide, and I'm informing this to the international community. Ladies and gentlemen, we have a big problem too in Uganda as we speak right now. The so-called president of Uganda, who rigged the elections and took our power from the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu, is busy killing Ugandans in the northern part of Uganda, that is Karamoja. Previously, they took almost 70% of their wealth, that is the natural resources and their cattle. As we speak right now, there are so many natural resources in Karamoja region. This Karamoja region is suffering as we speak. A lot of people have been killed, others have been injured, but the massacre is going on. Bino bifana byenjagala okubalaga essaawa zino abaana bali mu kutta Bakaramoja ng'ensi esirise. Oyo y'omu ku bo abali muki bali Karamoja. Mbalaga bifaananyi saagala mutye abali Karamoja. Karamoja essaawa bali mu kutugumbula bantu abali mu Karamoja. Eyo Karamoja eteri mugenda biri baku TV yonna. Karamoja bali mu kutta bantu bamalawo. Eyo Karamoja bali mu kutta bantu bamalawo. Eyo Karamoja bali mu kutta bantu bamalawo. Ffe tuli eno tusirise. Eyo na Karamoja bali mu kutta bantu bamalawo. Bonna Bakaramoja bali mu bamalawo musirise. Teri anyega. Ensi bagitwala bagimalawo teri anyega. Teri anyega. Awo bonna Bakaramoja bali mu batta. Ngenze maaso. Eyo na Karamoja bali mu kutta bana bamalawo. Bano bateekako mmundu bawo batta. Jukira Bakaramoja beera ne mmundu zaabwe ezirunde tebona batta bamalawo. Teri anyega. Awo Bakaramoja bali mu kubatta essaazi we twogerera teri anyega. Eno bateeka bidiversion ku TV simanyi ono yawambyani ono yakwanyani eri bali mu kutta bannaffe ensi bagitwala. Baawona Bakaramoja. Bawo Bakaramoja bali mu kubatta. Temujja biraba ku TV ya Uganda. No way mugenda biraba. No way mugenda biraba. Temugenda biraba ku TV yonna. Ekyo kyo mukitegeere. Temuna mugenda biraba ku TV yonna. No ensonga eyo. Bana Uganda musituke mwewaniko. Njala kubaza bana Uganda mwenda basigadde ku mutindo nga mukyakola video ku mutimbagano gwa internet. Tuli mu kusomoozebwa okw'amaanyi naye nze sitidde. Ekyo tekigenda kuntiisa. Njala kubaza mwenda bakyakola video baganda bange mwenna. Omuli Masaba Faustin, ASP William Asimwe, eyeekolera muganda nge Pato, omuntu wa wansi, Piti Edere Stab, n'abantu abalala bakyali ku mulamwa. Mwebale, n'abali ku Twitter mwebale nnyo. Njagala mugoberere omukulu kubayita Masaba Faustin ku Masaba Media Channel. Ku Facebook wali. Mumulumbe ku YouTube ayinako YouTube channel jajji banyonyola. Ayina YouTube channel mugigendeko. N'abalala essaawa zino noonya abantu basatu. Abo njagala abalenzi njagala noonya abantu bana. Abakyala babiri abawala n'abasajja babiri abasobola okukola ekintu kyenkola. Banange nabagamba ekito kitava ku ssenjejjero kifuka wankindo. Njagala kutendeka, njagala kufuna abantu abalala basobola okwogera nganzi okwogerera eggwanga. Tuli obukadde ana mu omu. Ekikomisa saazi n'abantu aboogera ku media naddala social media bali abantu nga bataano. What happened to others? You think we don't have families? We have families. Ekitukosa kikosa. Noonya abasajja babiri n'abawala babiri abasobola okwogera ensonga zino.
Namwe musaddako obulamu bwammwe nga mukwogera nga togeze mutano gosobola okwogera mujje bawe platform mwogere ensonga zino. Nze kastampe z'abantu bana kuba kati nakafunako abantu babiri bemaze otendeka obulungi. Kasita nfuna abantu abalala bana bibantu mukaaga nze nga ngenda mbinyika mu nswa nange empumula. Ekiti ekitava ku sengejjo kifuka wankindo. Njagala abantu bana abakyala babiri n'abalenzi babiri mbawe media mbawe platform tukola omulimu gw'engumane muleke tulemerera. Simuleke tulemerera mutuuke mu kabokisi kange namba yange kweri ku WhatsApp kwoka strictly on WhatsApp mbawe platform mwogere ensonga zino teweetya. Febe tetuba mu ggulu tetuli Katonda bwe twogera buli practical birabikubwako. Era ngerasaba na Uganda mwenna mudde mu struggle si yali yakulonda nti kalulu. Struggle revolution etambula emyaka n'emyaka neffe nakitu ekikutte obudde kigenda buta. Ne buli omu basinga obungi mwebaka lwaki mwebaka ng'ensi yaffe bagitwala. Baba bakolera amateeka gakotola amateeka gammwe nagabo tabakkiriza kuddawo mu nsi yammwe. Tukimanye eno mu nsi gye tuli ensi zinnyogo gatwagala kudda waka. Ne buli omu alinga eyagivaamu struggle lwaki mwebaka ng'ensi yammwe bagitwala. Abasajja abayukuleyini baleseewo famire zaabwe ne bajja okulwanira eggwanga lyabwe. Ne guno omuntu nolemu wadde okugula airtime omugulira omwana ali ku ground atambuza information. Ensi yammwe mugirekedde ani? Mulese Abanyarwanda batwale ensi yaffe. Nkidda mulese Abanyarwanda batwale ensi yaffe. Mulese Abanyarwanda batwale ensi yaffe kikibuzo kyembuuza. Nina famire nina omusaayi. Sina na kinjogera ko passport ze zaabula. Sikirizibwa kudda mu Uganda banyima passport. Essawa zino mule mmoja ne jikaze. Sifuluma mu nju. Winter mujimazi ne nyumba z'abazungu teziri ku bumoli. Kitegeeza enju efeedinga ku nze. Ne bw'onyootya ati nga winter wedde. Lwensobola ofuna live okumanyi bati jikala. Not because I fight for my nation. I fight for my freedom. Gwali agawumbidde ali mu kkola omuzannyo bire ebintu bikwatako. Kati akakodi akala akasembayo ku information njera bawa kaakano tufundikire video eno. Wuliriza. Waliwo ekintu kye bayita okuvuga okutwala mu maaso n'okuzza emabega. Akakodi akalake mutamanyi kaakano ebintu ebirinnye ebbeeyi mu Uganda. Buuze Kenya ebintu byalinnye ebbeeyi. Buuze Tanzania ebintu byalinnye ebbeeyi. Buuze Rwanda ebintu byalinnye ebbeeyi. Buuze Congo ebintu byalinnye ebbeeyi. Buuze South Sudan ebintu byalinnye ebbeeyi. No. Particularly Uganda. Reason being, listen very carefully. Listen very carefully. Akakodyo kaakano. Bano abasajja balina ekintu kye bayita kuba ejjinja mu njuki olabe zinaavaayo zitya. Kuba ejjinja mu kisaka olye kyekivaayo kye bakoze kino. Bano abasajja bataddewo okulinnyisa amafuta n'ebintu ebirala birinnyisa omuwendo. Naye nga bakimanyi be batunda sukaali, be bakola sabbuuni, be batunda amafuta, be balina amahostero, be balina amalwaliro, be balina amasomero, be balina buli kimu. Kati kye bakoze linnyisa amafuta ebintu birinnye. Naye nga tulina amafuta g'ebunyolo eri ge bakolako ddiru ne Tanzania ogafulumya. Uganda erinako percentage. Kati kye bagenda okukola kiri kiti era temusuubira nti emiwendo gy'ebintu gigenda ku kkaliro. No, tebakulima emiwendo gy'ebintu gigenda ku kkaliro, tebakulya ssente nedda. Akakodyo kali bwe kati wulira. Ebintu bino bye balinnyisiza babirinnyisiza bakimanyi. Balyoke bakamulemu ensimbi kuba tebazirina. N'abagayi olwo bawandiika ekiwandiiko kyonna ku TV ya Uganda nti Museveni bamuwadde ssente. Genda ku mutimbagano gw'ensi eyo oba website ye ku kibanja kya company oba IMF World Bank okebereyo bamuwadde ssente gye ziri. Teziriyo. Babakubisa ki? Babakubisa bifaananyi okubatiisatiisa muggwemu amaanyi tebabawa ssente. Balinyisiza emiwendo gye kuba bali mu kintu bafune ssente. Deri bwe bamala ku miwendo amafuta giri emikadde kwe gibadde nti amafuta agadde ku 3,500, 2,500, sabuni adde ku sabuni omuntu gubadde ku 1,208, sukali badde ku 1,300. Kati gyonna girinnye. Kati bagenda okukola bajja kujja bagambe thereafter nti bannange Uganda yatandise okufulumya amafuta. Uganda bafulumiza amafuta ekitegeeza kati Uganda emiwendo gye gigenda kukka. Emiwendo gy'ebintu bino giddeyo ku exact price kwe gyali.
kati mu mugambe nti gavumenti etuyambye okuzzayo emiwendo naye ng'ebbanga lye baba babidde pitirivu naye okuga tebasima amafuta temugenda kulaba delita y'amafuta eva amafuta ga Uganda kati bakikozeseza nka balinda bagenda nti amafuta ga Uganda batandise ogasima era tutandise ogatunda akatale bagenda nti emiwendo gisse wansi naye emiwendo gigenda kuddirayo ddala ku giri emikadde egibaddewo ng'amaze obbabira emyezi 6 oba mwaka baliko bagenda emiwendo gizzeeyo gigenda kuva we giri giddeyo ku miwendo giri gyennyini emikadde naye ng'amaze obbabba ebbanga lyonna naye ng'ate bwe bamala okukola ekintu ekyo kiki ekiddako kikino bamala oteeka emiwendo gyo nga bagitaddewo gyonna nti gizzeeyo mukadde ate baddemu batandike mpola okulinnyisa mpola nga bavuga live and psychology okubazzaayo ku miwendo emituufu gye mubadde mukoze gye mbadde mmanyidde kye bagezaako okukola kye njagala obbalaga wamu kitegedde bulungi nnyo babavuga ne babatwala mu maaso abamu ne babazza emabega kati saazi babavuze mu maaso emiwendo bagivuze mu maaso time egenda tuka amaze okufuna seri ze baagala bagambye nti Uganda etandise okufuna amafuta okusima amafuta kati emiwendo gigenda kuddayo kati emiwendo we gigenda okuddirayo kigenda sinziira bafunyemu seri ze baagala babyembe baagala either okendeeza obukendeeza ku gino akatono oba okuddayo ku giri naye nga babidde ebbanga kye bagenda okukolamu kitegedde bulungi abakirimu be bantu abali mu gavumenti bennyini era nga bakivuga kati gwe vaawo gambe togenda kwerwanako toyagala kulwanirira nsi yo ng'abantu bali balimu batta bamalawo okitegedde bulungi so nno bannange bye mbagambye byebyo okuggyako kyenjagala obbagamba ekirala enkyala mumande ngenda kuwummulamu ngenda kudda ku Lwokubiri nalina omuntu gwe nali neesonye sinsigalo nga tutandise struggle nafuna information ye nyingi nnyo ne mwesonyiwa naye yayise we yakomye ngenda kujja mbawo information emukwatako yonna sirowooza nti wenaamalya munaddamu muwadde ka respect akatono wadde n'akamu yasusse we yandikomye nali neesonyiwa abantu ekikulanga ekyo naye ngenda kuwalizibwa ku Tuesday nzije njogera ensonga zonna nzibawe muteeke wenyiri omugenda omulabira olwo mu 13 nga ne bwakola video temukyasobola kumanya muntu kyayogera na biki byayogera kubanga kyabalaga si kyali ne kyalaga mu public si kyali njagala bba muri sambalaga omuntu oyo sita kibenga sina kikene nyandiso nze kenyini yajogerako ebigo bingi nnyo natuka n'okunangira omwana wange ne muleka nga mazo tegera ki nemwe public temwategeera kati njagala mbalaga ekifaananyi ky'omuntu gwe mutunuuli ayogera ebigambo ebyo mutegeere entegeera yeeriwa mujja tegeera abantu abatuufu kiki bategeera so nno maze okukola okunoonyeza kwange kwonna bulungi nkulina wano njagadde baga nti ku Tuesday nja kudda bulungi nnyo mbategeeze ensonga ezo so mutegeeze oba ate njagala ategere ku microvideo kwali njagala mubajjire ku ssomero byonna byeyeewaana talina kyalina lwatwalire gye yali abeera mukomye wano mbabulire kiki kimufuula kyali oba kiki ekyamufuula kyali nga ye tamanyi mukimutamanyi njagala basiigira ekizigo bulungi mugende okuba nti temuddamu kumwogerako wadde okuwuliza kyayogera nga mutegedde kikyali in a very polite manner saagala kukola nsobi yonna kubanga nali namwesonyiwa dda kubanga nze ensonga ezitalina makulisizibwa makulu ne yasusse walina okukoma kubanga nekyalumba takimanyi kati njagala mbasiigira ekifaananyi yaani ndabiki byabadde akola naye yaani tulyoke mutegere bulungi bannange mukama bankumi atakumira mpeera bannayuganda musituke eyali avuddemu mutuvudde mu struggle njagala okomewa ensi bagitwala mukanudda amaaso mukama kingiza Ssaabasajja Kabaka kingiza bannayuganda owekisa oteke emikono ku ggwanga Uganda era otuwa okukkiriza n'okumanya n'obuvumu okusobola okwerwanako era oza okussa amaaso gaabo abatudde abali mu kwekweka batamanyi kigenda maaso bazuukuke bw'ogaana okikolera okikolera omwana wo nga gwe kikulemye kitegeeza omwana wo agenda kubonaabona ebbanga lyonna so musituke mulwanirire abazzukulu bammwe musituke mulwanire ebitundu gye muva kuba mutakikola ensi egenda kusaanawo
kulwa Katonda n'ensi yange awanga analamula emirembe n'emirembe amiina eyawanika eggulu okutali mpaji kuma Buganda kuma Ssaabasajja Kabaka kuma Uganda kuma bannayuganda era otuwa ekisa okukema emitima gy'abannabufuzi abatasobola kwogera gy'obeera nti buli omu alimu akatengo okwogera kisinga okugyayo ejjambiya oba okugyayo ennyondo okube muganda wo okwogera kisinga bulungi nnyo ensi etegeere omuntu bwaggula amaaso naggula amatu n'afuna information afuna okusalawo okw'emirembe abalidde mu nsi yammwe olukola obusente obw'omu nkuuba munnange ensi egenda bbalamuza kisa munnabyabufuzi ali eyo agenda okwetwala nti gwe toyagala kwogera oli wankizo nnyo kubala era tosobola kwogera ku nsonga nkusaasidde ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka nkiddamu ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka yesaamulwanira ensi yammwe oba mufa mufe kubanga abalwanira ensi eyo okubeerawo abasinga obungi baafa tebafunyeemu abalala bafa tebazadde mujjukire eyo ensi yaffe si y'Abanyarwanda Mukama bakuume